أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد oli mulabi mulungi akkiriza netambula fenna ku mukutu gwaffe guno ogwa Al-Hidayah Islam Media. Tumutenda Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba Allah subhanahu wa taala ase okusasira emirembe eri mukama waffe Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omulungi atulaba n'amiromo gwange n'ejammwe lubeerera okuwangalira kutya Allah tabaraka wa taala awonno wetuyina okwesiima. Kekadde kano kennyini tubeera wano mu studio z'abannaffe aba Al-Hidayah Islam Media wakati mukutuusaako essaawa eno ya daawa program ya daawa awa. Mmanyi naawe azatugoberera onyumirwa nnyo akanyomeraako aka essaawa eno eya daawa. Bwe nti bwe nfaananya olwaleero nga nkyazizza mukwano gwaffe musomesa waffe sheekhe waffe omulangira Sheikh Ali Ahmada Zikusooka. Njagala kusaba nga tulabagenda wakati mu program nkutegeeze nti program eno yagira bannaffe aba Dynasty Restaurant and Lodge webali awo Wampewo Avenue ng'oyambukawo liva ku Africana oyambuke waggulu ngadda ku Kasaawe Kororo weeri restaurant ya mulembe nnyo balina ebika by'emmere ebirungi kifo kirungi kyakuwummuliramu ate era nsaba abasiraamu mbeere bagumu tekirimu haramu yenna kifo kitunda bya halali byereere kyandibadde kittanirwa nnyo mwenna abalina la ilaha illallah era abaagala okulya halali omwerere. Dynasty ye restaurant yaffe ng'abasiraamu njagadde okubasaba mugirowoozeeko naddala katuuka kaseera akalanki katuuka kaseera ka sapa ne breakfast be bannaffe abo aba Dynasty bakola kinene okulaba nga programu eno kutuukako. Munzikirize nsabe Sheikh Ali mukadde kano abantu balire ku salaam. Sheikh Ali marhaba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakoma kulaba ko lwa mukaaga kituufu naye omulungi akulaba ku ddawa awadde awezezza wiiki nga takulaba. Nsaba omumbuulizeeko wakati awo mubuulira ne wiiki yetambudde etya inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين. Sheikh Ashraf sebo nange ndi musimu okuba nti ndabiseeko omulundi gwange ogubereberye mu programu eno daawa awa. Alhamdulillah. Ndi musimu nange okuba nti mundowoozezaako era abatulaba nammwe mbeebaza okuba nti programu ya daawa awa mugitwalira ddala nga ya mugaso gye muli. Allah tutambuza bulungi tumwebaza mu mbeera zonna. Alhamdulillah. Tumwebaza mu mbeera zonna okuba nti tukyasobola okutuula wano seeka. Ninawe nabadde njogera ebigambo oli n'agamba munne n'amugamba nti kati wabulawo bazannya n'engo. Mwamugamba nti kati alhamdulillah oyo byayogera kati bibulako bazanya wabulayo bazanya nengo bw'anaabazze simanyi oba ne mugamba mukama wange naye nkubuulidde aya nkubuulidde hadisi nkubuulidde bitambula kati simanyi. Alhamdulillah kirungi okubanga bw'osoma aya osoma hadithi omuntu alowooza ku ggwe. Saba Allah atukuumire ekyogero ekyo. Yagambye sebo gwe obulayo n'ondowoozaako mu kiro n'oganzi. Alhamdulillah onkoze bulungi bwokkiriza. Alhamdulillah rabbil alamin. Ye Sheikh Ali Ahmada Zikusooka mulangira nno ddala mwana wa Beene simanyi ova musekabaka ki Tembo Sekabaka Tembo Sekabaka wa Buganda owokuna. Sekabaka wa Buganda owokuna. Musajja mulangira manyi abalangira n'abambejja mukiikiriddwa bulungi naddala mu kisaawe kino ekya daawa. Sheikh Ali mu programu eno ya daawa awa manyi gwe mulundi gwegusoose okukyalamu yo ntera okola mu programu zaffe endala naye eno gwe gusoose. Njagala kwebaza okukkiriza nojja. Saba Allah akusiime. Amina ya Rabbi. Tubeera n'akanyomero kano kasaawa namba naye nga twogera oba oli awo kubiri mu busiraamu bwaffe okwongera okutangaala mu byo. Olwaleero kye njagadde okutambula naawe kenkulabye y'ensonga ya adhan.
okwaziina kuno yes tuwulira nga kikolwa ky'abasiraamu bwe bawangalira wonna bwe ziwera era ffe kituyambako abamu okumanya obudde bwe bufaanagana bwe bazinaga nti essaawa ziweze 7 abasiraamu baziinye ganzina essaawa ziweze 10 abasiraamu baziinye oba ne bazinonera agamba nti tunnyuke essaawa emu abasiraamu baziinye so azaani eno ffe sayidi eno tuyamba nnyo naddala mu kutegeera ebiseera naye simanyi njagala okwongera okugaziwa mu salaamu eno naddala mu ddiini yaffe ey'obusiraamu azaani ogitegeera otya Sheikh Ali? Subhanallah, alhamdulillah, nti ekigambo adhan Sheikh kigazi nnyo naye kyafunzibwa era nekikomaawo nti omusiraamu ayaziinye kisukawo omusiraamu ayaziinye era omuntu bw'ayogera ku adhan oba okwaziina omuntu ekidda mu bwongo bw'esswala ekyalibadde kyanguwa mu bwongo bw'omuntu senga adhan eba ekoleddwa yalibadde ki balowooza swala era mu kumanya kwaffe wano adhan tumanyi ekwatagana na swala katabinyo Sheikh Ali nange ongasse wali okwaziina nga sikwa swala Allah okukozesa ebigambo byennyini ebiyita eswala naye ng'oli ku nsonga ate endala bitya kubanga era ndaba nga bino ebigambo birimu okulaga nti biyita bantu kujja kuswala hayya ala swala hayya ala swala nange mujje ne Qur'ani tugisoma mu swala hayya ala alfalah hayya ala alfalah mujje eri okwesiima siwe bigamba kati nyinza nti obikosa ate nga nsuubula oba ntunda magi nenga nti hayya ala swala banaye mujje mugula amagi ndaba nga amakulu gano tegavuddeeyo nsaba kingattire olaba Qur'ani tugisoma mu swala kituufu naye tugisoma n'ewalala so bwe tugisomera ewalala eswala eba efuuse eki esigala Qur'ani oba esigala Qur'ani agati ebigambo ebyo byoga nti hayya ala swala hayya ala alfalah kikwetaagisa okumanya nti ekiseera bwe kiba nga kya swala eno eri maktubu ekigambo ekyo hayya ala swala kifunda kikoma kwene swala ey'omuzikiti eyeraaka ennya eyeraaka ebbiri eyeraaka oba kigaziwa ne kiyingira mu kigambo ekiyinza okukola nti duwa hayya mujje ate tutuuleko tusabe eswala kuba kitegeeza duwa okay kati nkufunye onzijukiza waliwo omusajja mukulu omugwe wanyumiza alina munne eyagala omulyaza amaanyi akakataka namugamba nti okagala osazeewo okalyaza ama katwale mulyaza amaanyi bismillah bw'oba osazeewo sijja kusika muguwa naawe naye bwe bwakeeranga ku makya neziwera ssaawa nga 5 ng'enjuba lwevaayo ng'ajja mu ttaka ero n'ayaziina allahu akbar onoga ssaawa 4 omusajja ssaawa 4 yaziina swalaki bwe yamala ng'okwaziina n'akyuka n'atunayo n'akima esswala bw'amala okukima esswala n'atambula n'agenda naye nga nti bagamba nti yakikolera ennaku 3 ono gwe yali abanja najja namuga nti mukama wange ekituufu nalina kulyaza amaanyi naye akataka ko nkaagala kkiriza okanguze nkuwemu sente kati simanyi okwaziina kuno kwe yakola nga tebwali budde bwa swala bwe ntunuulira ebigambo byo bindaga nti bikkiriziganya n'okwaziina kuno kituufu ffenna baba bangu watugaa nti omuntu oyo munabida era bwe mbadde njagala okutunulaawo kaakati ekizibu era kye twafuna nti ebintu bye tutamanyi tubiteera ddala mu mbeera ya bidaa abasomyeko wano ewaffe Uganda naye ebyo byebimu ku byekwese kati ng'eyo sitoori gy'oleese byebimu ku byekwese mu kuba nti abantu bafunda mu kutegeera adhan na lwaki adhan okay gwe tekikwewunyisa seeka nga tumaze ng'ebigambo ebyo tumaze obikozesa kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama yabiyita da'wa tamma
okoowola okujjuvu hadhihi da'wati atama omuduwa gye tusomanga tumaze okwaza kanziriremu bulijjo nkyogera naye nga sikifuna nga bw'okyogedde olwaleero allahumma rabba hadhihi da'wati atama ankufunye mungu gwe omulezi w'okukoowola kuno okujjuvu kati eno tawassulu shekhe tawassulu tawassulu mu Luganda subhanallah ekuba eritutuusa kubo olujegere olutuyunga ku kyetwagala okuva eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala kakati ffe bwe tuba tugenda okusabira nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yatulagira okumusabira ne shafaa ye tubeere nga tugifuna nga bwe yagitusuubiza tugamba mukama waffe Allah ng'omwazinya amaze okukozesa ebigambo ebyo ye nabbi sallallahu alayhi wa sallam byayita da'wati tamma. Da'wa ki? Okuyita okowoola tamma kujjuvu tekulimu bukendeevu kakati bw'omanya nti kakati eno da'wa tamma kyekiddako nabbi yagamba nti rabba hadhihi akozesa ebigambo bino omwazinyi byayisizza ku lulimi ng'akowoola abantu ate okusaba Allah subhanahu wa ta'ala byayagala oba ntegerekese bulungi nze ndi naawe tuli ffenna manyi naawe gotambula naawe mu programu eno nkakasa nga bwennyumirwa naawe bwonyumirwa ye Sheikh Ali bwatyo taggwa malojjo naye ekigambo kyayogedde simanyi oba naawe bulijjo bw'okiraba bulijjo tusomeddwa naye nga situgiwanga ndaba yakubiri erina amakulu Sheikh gali mugezaako okututemera naam Sheikh Ali kati adhan seeka si ya swala tekoma kuswala wadde nga ekimanyikiddwa olw'okuba nti kitakarrara mu bulamu bw'abantu swala ate nga kwe koowoola okutusembeza okusembera eri Katonda twanje ebyaffe. Sheikh Ali ensonga ya adhan eno lwaki ffe tuddukira nnyo okusaidia eswala muddayo ndoza nosoma mu taarikhi waayo butya bwe tujja mu kuyingira mu kwazina nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okubeera ne basahaba be ridwanullahi alaihim n'abanoonyeza ebaada eno ey'eswala nga onsinga okitegeera nabbi yavudde e Makka n'ajja e Madiina Allah n'amukakatako eswala bw'emala okukakata eswala eno nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be ridwanullahi alaihim batandika okuwangana amagezi ku butya bwe bayinza okukuŋŋaanya abantu bajje kuswala amu bayita amagezi tukolenga abanaswara tufune nakush bani bagamba nti la tufune albuuku omulere kabuuki lyahudi ng'omulere gwabaki gw'abayahudi mpaka oluvannyuma Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bwe yayita ekirowoozo ekya adhan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alagira sahaba we Sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu abeere omwazinyi we olw'eddoboozi eddungi lye yalina n'okwatulako ebigambo okulungi kwe yalina nekijja nga bwe tutunuulira ensibuko eyo tulaba nga adhaani eri ku saidi ya swala akakwate kanene nnyo ne swala kuba wetegereza ebyo byonna bikulaga nti akakwate kali ku ki kali ku swala so bw'ojja n'otugamba olwaleero nti nsobola okukozesa adhaani okuyita abantu oba oli awo ku nsonga endala kiyinza okuba tekirikunze nzekka ne ku jihad kituufu nga bagenda mu jihad bayazinanga abantu basobole okujja ate nga biseera si bya swala kituufu ezo hadisi nyingi hadisi weziri nga bwe banaaba bagenda okubaako kye bakola amr jami' nga kiyunga wabeerangawo adhan kubanga da'wa ozijukiza nabbi abayi ne basahaba sallallahu alaihi wasallam n'abanyumiza ekyafaayo n'abanyumiza masihi dajjal mutya bwafaanana nawajali ezo hadithi fi al-Bukhari ya Sayyidina Tamimu Dari kati omusajja ono nayite n'akusiramu kabaidheni Allah tabaraka wa taala n'amugerera byaliwo bingi n'abulira ku lyato ne banne baali 30 ne balaba masihi dajjal bwajja anyumiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'abagamba nti nagabira yazina abantu bajje bwe baamala okujja n'abagamba nti mbayise
si kusaala naye kubakakasa nti ebigambo bye nabagambye ebigambo bye bimu omusajja ono Tamimu Daari byayogedde nangamba ku Masiihi Dajjaal kivuddeyo kale olaba osobola okubeera ne hadisi ng'ezo nga zonna ozirina naye nga tozisikaanga naye nga tonnazisembeza just kati adhan tulina ebizibu mu maka gaffe abantu bangi sheekhe balina ebizibu mu maka mu mirimu mu motoka zaabwe ebintu ebimu biba bikolebwa atannakimanya oba atannategeera lwaki kikoleddwa kiyita bidaa sheekh nabi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti kasita baziina shaitaani ekolaki adbar edduka emisinde miyitirivu bwe baziina tebeera wali azaane shaitaani nkakasa naawe oyinza okuba okitegedde leero nti we baziina sitaani ibirisi eyo enkolimire tetera kubeera oba tebeera wali kwaziina akadagala sheekh katuwadde beera wamu ku adhan buli wofunanga embeera nekulowooza nti sitaani weeri makuba agasooka ogigoba kwe kwaziina era nga sheekhe bwagambye naam sheekh Ali sheekhe wali obaddekaawo mu nnyumba yo si kiseera kya swala n'oyaziinirako mu nju yo nga si swala oyaziine mu nnyumba okimanyi bulungi hadithi zino ezitambula nti shaitaani zitambula neziyingira mu mayumba emisana ekiro ntegereka bulungi seeka nezinonya ebyokulya neziyingira mu nnyumba olwedde nga ziyingidde kakati gwe bw'olya noga nti bisimillah nga shaitaani zino ziga nti wano wazibu tewagenda kusoboka tewali mmere njagala ozisembeze kuba katolodde shaitaani yayingidde muki mu nnyumba yo ate weno nabbi atugambye nti omwaziinyi omuntu bw'ayaziina shaitaani tebeera wali ki wali oyimiriddeko mu nnyumba yo n'oyaziina nze oba fenna wandaba naawe sheekh akubuuza ddala oli ofunye akadde n'oyimirira mu nnyumba yo n'oyaziiniramuuko ekigendererwa al amalu binniyat ngaekigendererwa mungu wakutereereza enju yagijjemu shaitaani simanyi oba yali akikozeeko kigezese min al mujarrabat kigezese olabe abasajja bagula ettaka we baguze ettaka ne wabeefuukira ekizibu ennyumba nebafuukira ekizibu bannange tetwebaka nabo bangi bannange tetwebaka bannange kino bannange kino bannange kino abantu n'obawulira ti waliwo ebizibu byawo sheekh adhan lyeddagala lyabo eyo program dawa awa tebiggwa era byo bikyanyuma sina watuwa kufundikira naye njagadde kutegeeza nti programu yaffe ya dawa awa ewagirwa bannaffe aba Dynasty restaurant ya Mulembe Wampewo Avenue ng'oyambuka booti ngadda Kasaawe Kololo totuuka Kasaawe neva wansi ku Africana oyite ku Speak oyambuke waggulu awo era ekipande kiri ku kkubo ku mukono ogwa kkono ekyemisana weekiri ekirungi ekyeggulo ekirungi weekiri breakfast eri heavy ate era ennungi kifo kyabagagga wakati mu kuba nti ebisale byakyo ate si byabagagga ebisale byakyo emmere yakyo bw'otuukawo mmere ennungi ddala ebisale birungi ddala abantu baawo abakwaniriza nkakasa oba otuuse waka singa oba obatuukiridde njagadde okusaba miliyo eddako bw'eba ya lunch please gezesa ekifo ekyo bw'eba ya breakfast please gezesa ekifo ekyo nebw'eba ya supper ffe tunnyuka ne last customer yatunnyula ku Dynasty mbasaba tugezesa ekifo ekyo inshallah manyi mujja kunyumirwa abalina birthday parties mujje baby shower mujje n'emikolo gyonna abamu baagala okukola wedding parties musobola okujja ne tubapangisa olunaku lwonna ne lubeera mikono gyammwe ye Dynasty bwetyo yewagira programu eno ya dawawa Sheikh Ali nkomyewewo manyi munaye bwesogera ku bakama baffe abateekamu ssente nkya amafuta gakuleeta wano tuyinza obutaba nago fadulu kirungi edde
eri bannyiniyo. Alhamdulillah. Naye ate mmanyi gw'otera okubeerayo nga sunna bagenda wala mu dakiika emu omuntu ono muntegereredde ayina kiki? Wallahi kisukka ku kyoyogedde obulungi naye nga kyoyogedde kijjairayo eddala ekifaananyi kya dynasty. Alhamdulillah. Sheikh Ali atera okubeerawo buli lwakutaano tera omusangawo ne mukama waffe His Excellency ambassador wa Malaysia mu Uganda Sheikh Alhaji Ismaila Abe Abdul Nur Bomba. Sibo kiri? Era we watuula enkiiko za Nujumul Huda. Watuula enkiiko za Al Hidayah zila media. So kifo kyaffe ddala tetuyinza kukyebalama. Adhan Sheikh Ali otukyali tubadde mukwaziina nga nkugamba nti ebifo byonna ebisuubirwamu okutawaanyizibwa shayitaani okwaziina kimu ku ddagala erigoba shayatini ne bwe baba bantu bo nga kuliko omulwadde wa shayatini seeka yaziina naye toyaziina mulundi gumu yaziina mpaka gwe yaziina tubeera n'embeera oluusi ewaka Allah n'agezesa byagezesezza naye sheekhe adhaani eyo kwegamba ekyandeetedde n'okulowooza nti tugitegeeza abantu nti ekintu buli lw'okijarraba ne kibeera najih ne kivaamu results entuufu bw'otakibuulira banno oba okoze bubi oba olina byogwese naye adhan nze ng'omu byenjogera njirinamu obwesige buyitirivu nnyo nti bw'oba ogikozesezza shayatini sheekhe zikuta gwe kenyini wagigezesaako? nze nnyini nagigezesa nagigezesezza ku mwana otera okweyaziinira? nze njaziina sheekhe kati ewaka nfuna obudde abantu bange oba kiro nga beebase oba nga weebali ne mbayita abaana ne mbaga nti kakati azan kati adhan nobalinda noyimuka noyaziina ye Al Hidayah Islam Media Sheikh Ali Ahmad Azukusooka bwatyo bwataganjulira adhan manyi yatudde naffe bwe twatandikidde okutuuka wetuli akaseera kano oganyuddwa era otegedde bingi ku adhan. Sheikh Ali era kyali mukuŋŋamba nsaba tukiwulirize babiri abasajja abakulu abaatusooka okutegeera eddiini eno sheekh bwe baazaalanga abaana baabwe nga basiraamu baasookanga kubaaziinira naye hadithi bagigoba waliwo abagigoba naye seeka okakasa bulungi nti olwonaba odda ku musomo gw'okwaziinira abaana nkusaba ontegeezengako nzireyo kuba nina risaaki yange gye nakola nziremu gitunulemu inshallah oba oliawo nzije nzikiriza nti yo hadithi ntuufu kati okwaziinira kuno omwana ebaswala seeka anti kati twagala okugjawo narrative egamba nti okwaziina kuteekeddwa kuba kwa swala yokka kulina emigaso emirala mingi mu bifo ebirala bingi just lwakuba abantu badde tebannabimanya badde ngezaako okutunuulira adhan eno mu Quran naye wenjiraba ndowooza kuba njiraba ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam nga Allah mugaa nti waadhin fi nnasi bilhajji kati ne hijja yeetaaga adhan kitegedde kuba ekigendererwa kya adhan buli kintu kyonna ekikuŋŋaanya abantu nga kya mugaso kiteekwa okubaako da'wa kiteekwa okubaako engeri gy'oyitamu abantu kakati ekintu kyonna nga kya mugaso nga kidde eri abasiraamu bw'oyogera ku mukama waabwe ow'oku ntikko kitegeeza nti buli omugonvu omuwulize eri Allah jalla jalaaluhu ateekwa kugamba nti ki ekiddako bannange naye nga nkyali ku mwana ono gwe bazadde nabbi sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza n'atugamba nti shayitaani yusiibu min almawlud yensonga lwaki omwana omuto akaaba nga bakamuzaala shayitaani ejja nemukuba ki emuteekamu amakubo gayo emukuba emulumya shayitaani ejja nerumya omwana ono n'akaaba okay
n'akaaba kati ekola ebifo byayo mwena ayita okutuukiriza omulimu gwayo ogw'okubuza omwana Adamu. Kaakati abaatusooka okutegeera baamanya nti bwe banga emaze okukikola ono omwana yeetaaga adhan kubanga shayitaani tebeera waliki. Yensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alongoosebwa okujjuzibwamu hadhi ya shayitaani mukosa ekosa buli muntu kati Allah tabaraka wa taala amugyamu hadhi eno kati tasobola nakubeera na mumbeera efaananako bweti. Kakati ffe ekyaffe yaziinira omwana ono oli omutaka azze okuba n'olutalo lwakola ku mwana ono asange nga naawe olina olutalo lw'otukoze ki bw'aba ayingidde olina siyaji fence gy'olimufika ku mwana olina iris gy'otaddewo nti bw'aba abadde ayingira buli lwonoga nti Allah tayinza beerawo ng'apyanta ng'afuluma ng'adduka agenda nga neeno okimeswala bigambo bye bimu. So ejjiji abeera mukama wo Allah jalla jalaaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam amajinni gambuka waggulu shayatin zambuka waggulu okukola omulimu gwazo ogw'okuleeta information gye guwulidde eri abalogo. Basanga Mungu ataddewo ki abajaasi SFC yamaanyi SFC y'omubwengo eya Mungu. Naye bwe gadda ne gagamba abantu wa anna la nadiri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. Kyetusanze waggulu tetumanyi kijja kubanga ffe tubadde tubaleeterayo ke tubaleetedde kati teri kye tugenda kuleeta olw'okuba nti batugobye tetulinayo kye tukyasobola kuleeta tetumanyi. Abantu abali ku nsi kuno n'ebiri ku nsi tetumanyi. O anna la nadiri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. Oba abaagalizza bulungamu ne bababuuza nti abaaye musanze eki ne gagamba nti wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan tusanzeyo abaakabi shadidan wa shuhba nga balina ne babiyitanga batya twalabanga firimu za Chuck Norris nga bakuba kiri ekinene siri ne sasi muzinga yawe nga bakuba kiri ekinene kireeta omuliro mungi omuyitirivu ogwo muzinga era Qur'an yagwogera nga suratu Allahumma salli ala sayyidina rasulillah suratu mulku Allah yatunyumiza ku shaytani ezo zigenda mu ggulu Shihab aya ilinoweza kupeje soka nenvudde mutwe ya Rabbi Mungu atulaga nti shaytani hizo zikasukirirwa omuliro ogwo kati ffe nabali ku nsi netulabanga kibuna Shihab aiwa netulaba kibuna omwe muliro ogwo gukasukiddwa shaytan. Zayyana samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishayatin. Naam, waja'alnaha rujuman lishayatin. Kati ebikompola ndo zabadde yogerako ebikompola ebikuba shaytan. Omuntu ali wano ku nsi n'alengera kibuna omwoyo ng'asala kiba kikompola ekiba kikuba shaytan. Kati ekikompola kya shaytaani wano ffe kye tulina adhan. Naffe ku nsi tulinawo bw'oba oyagala okugunda sitaani adhan ekuwuliremu adhan. Manyi naawe ofunye ekikompola ky'oyinza okutunuuliza sitaani Ibirisi. Mungu yatugamba nti oyo mulabe gye muli nammwe fattakhidhuhu aduwa mufuule mulabe wammwe. Sheikh agezezaako tuwa emu ku byokulwanyisa bye tuba tukozesa mu kweŋŋanga omulabe oyo sitaani Ibirisi al-mal'un
njagala kusaba Sheikh Ali dakiika ndaba nga nsigaza ntono ddala okufundikira essaawa eno eya daawa. Njagala sebo mu bigambo byetusigaze ebitono inshallah onyambe oddemu okunsigira ekifaananyi kya adhan ekyawamu eri omulungi ono atulaba. Ebigambo bya adhan ndowooza nga tumaliriza njagala okukulaga obugumu value ekinyusi ekigifuula nti ya bbeeyi era ekigifuula nti Nabbi sallallahu yagamba sallallahu alaihi wasallam omwazinyi yenna bw'aba yaziina bw'amaliriza nga tabannaba nakima swala yagamba nti ekiseera ekiri wakati wa omwazinyi ng'amaze okwaziina nokima eswala Mungu tewali edduwa gy'osabiddewo Mungu tagizaayo. Mungu ajyanukula. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyova olaba ye bye yayagala yatuga tubisabe nga adhani yakakola ki yakagwa bw'amaliriza nga tuga nti Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma kigambo ekyo da'wati tamma bye bigambo ebyo bya adhani wassalatu alqa'ima n'esswala eno egenda okukola ki okuyimirira ati kusaba ku lwabino ebirungi Allah ebibiri ati Muhammadan alwasila walfadila wa darajata rafi'a wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta naye ate ffenna tufunamu kubanga nina kizimbu wange nabbi yagamba nti omuntu ansabira alwasila walfadila wajabat halat lahu shafaati yawma alqiyama kitegeeza nti naawe omaze okweteeka Nabbi sallallahu alaihi wasallama nsaba okivuunulire abalungi abatulaba wakisigadde mu Luwarabu omuntu ansabira alwasila walfadila aba amaze okufuna wajabat halat lahu shafaati yawma nabbi agenda kubeera kyatteeka eri nabbi okumuwolereza eri Allah yawma alqiyama Mungu amusaasire. Kale edduwa abasinga obungi gyetubuusa amaaso oli nayaziina esswala gwe n'omaliriza ng'oyingidde mu mboozi zo nga tofuddeeyo kusoma dduwa eyo ey'oluvannyuma lwa adhan. Sheikh atugambye nti edduwa bw'ogisaba obeera omaze okufuna assurance nti olina okuwolereza kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lunaku luli olw'enkomerero. Edduwa ya adhan njagadde okusaba omulungi atulaba gyemanyiize buli owulira nga omwazinyi yenna ng'ayaziina 1 goberera okwaziina okwo, ekyokubiri osome edduwa ey'oluvannyuma lw'okwaziina. Naam Sheikh Ali. Kati seeka Nabbi sallallahu okuteeka oluvannyuma lwa adhan ye byayagala kikutegeeza nti ate naawe teweekola ki? Don't forget yourself. Nawe weesabire. Mungu mutegeeze nga akasente bwe kabuze. Naawe weesabire. Byonna ebisigadde naawe teeka waawo. Bw'aba nabbi asazeewo ng'ako ke kaseera kaateekeddwa okusabirwamu ate gwe akako kaliwa gaziwa omanye nti nange bwe mmala mukama wange anyigawo ebyange awo wennyini wonyigirawo ebibyo kubanga akuganye nti ate ffe yakituweera mu mbeera ega nti wakati wa adhaani n'ikaama edduwa laayo teddayo. Obako nekyotegereza Mungu awo obeera ku special appointment. Lwaki seeka bino ebigambo byetukozesa nabbi yagamba nti da'wa tamma bitunuulire omwazinyi bw'aba yazina agamba atya obuddayo njagala okujja ebigambo bino omwazinyi byakozesa amakulu ga adhaani gano obudda ngaagala Nabbi sallama okugiyita da'wa tamma okwowoola okujjuvu okutaliimu bukendeevu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah kituufu Allah ye munene. Allah ye muki senga omuntu ajja mu nnyumba yo seeka gwe ennyumba yiyo mulimu omukyala wo mulimu abaana bo abantu bonna bali wansi wo si bwe kiri n'atuula n'agamba nti omukozi wa wano
nakuyita omukozi wa wano abakendezeza nnyo naye era nga gwe mukozi akolera abantu abo. Sheikh Ali agala kungatta gwe ofuluma nengenda mbakolerera n'ogenda n'obakolerera Mungu nakkiriza n'oleeta si bwe kiri oba mukozi waabwe. Naye olw'okuba nti mu nnyumba yo ate ekyo si kyekikolamu mu nnyumba yo ekyo si kyekikolamu mu nnyumba yo ekikolamu kyekitiibwa kyo ekijjuvu eky'obwataata. Bwe bakozesa kino wadde nga kitamala okuba nti kirimu obutuufu buba bukendeevu. Kyova olaba omwaziinyi bw'aba atuyita okukola ebya Allah ateeka okutubuulira naga nti ebyo byonna bye muliko bitono nnyo si bya mugaso, omugaso guli wa munene. Naga nti Allahu akbar, otegeere nti abaana bano bempangala nabo mukama wange omunene gyali kaŋŋende, edduuka lino lyendimu lyentuddemu limpa sente nfunzijjamu sente, naye kati ate nannyinizo yaani nina okugenda okumutegeeza ate nkomewo. Era bino byonna waswasi al-khannas akulaga ono shaitaani akulaga nti ate bw'onoogenda bakasitoma ani agenda okufa ku bakasitoma, ogenda kuwonoona emirimu. Kati ate bw'onaavaawo omwana ani anaafumbira abaana, kati ate bw'onookola bw'oti mu mbeera efaananako bw'etyo. Kati ye Mungu akujjukiza ebyo bijjukiza nti Allahu akbar. Kati gwe Allah ng'akuli mu kifuba, eddiini ye ekuli mu kifuba, ogitegedde bulungi. Adhan tosobola kugiwulira, basahaba we baawuliranga adhan kuba babitegeera. Ekitutawaanya seeka ffenna ababyogera n'ababiwulira kuba nti okutegeera kwaffe n'okukkiriza kuli okwaddala okusembayo okutono kwe tusaba Allah jalla jalaaluhu atugabire. Tumusaba Allah tuwe okutegeera mu dduwa ya Musa zidna ilma waruzukuna fahma. Kuba seeka Museveni olwaleero munene wane waffe ddala, era bw'aga nti tewabaawo addamu okuyitaawo, ani ayitawo? Ani ayitawo seeka? Kubanga abantu bamumanyi, bamanyi nti n'amagye ge weegali, bamanyi nti nakiwa ekiri kisobola okubaako ne bikikola. Ye twamutegeera olw'ebyo bye yatulaga nti asobola bikola. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tubulamu okumutegeera, tubulamu okola ki? Kumutegeera. Kuba kakati ye Mungu bw'abanga asazeewo n'omubaka we bagaye nti abantu bwe baba bajja ewange bakozese bino nti Allahu akbar, Allahu akbar. Si bwe kiri shekhe? Bwe kiri so. Ne bakikuddiramu emirundi emeka? Sheikh Ali, nsigaze dakiika 5 okufundikira programu eno. Ndaba nga kadde ko kangobaganya ate olumva omaliriza okukkiriza nti ashhadu anti yemala enjagala mudakiika zino 5 tuzikozesa okumalayo amakulu gaagano inshallah. Oba oliawo tunasinkana ewiiki ejja mu kanyomero keekamu. Ashhadu an la ilaha illallah. N'okakasa nti nze ntambula mundaba ntambula naye nze ali omu obuweereza obwange okusinza okwange kuli Allah ilaha illallah. Teri kisinzibwa okujjako Allah omu mu bwomu. Kyekinene kitwetaagisa. Ali n'okiddamu emirundi ebiri. N'okiddamu n'okkiriza ne oweerereza wansi waani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kati bino oluvannyuma lw'okutegeera mukama wo n'omukkiriza n'okkiriza n'ono gwe yakutumira okumukutegeeza kiga bakugamba nti hayya kaakati jangu omutegeeze, naawe jangu omutegeeze. Mujje
mujje eri swala hayya ala swala mujje tumutegeeze mujje tumusabe mujje eri omugagga omunene ono tumusabe agenda kutuwa kati awo ng'oyingizaawo ebirala ebikwatagana n'esswala kasamtu salata baini wa baina abdi kubanga kyekikuleese kati Mungu agamba nti kino kiseera ky'abantu kwogerako na mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu yatwagala nnyo Allah sheekh wallahi kituufu n'atuwa obudde twogere naye edde twabeeranga bato nga batugamba nti enamba ya Mungu emanyikiddwa eri 244 okwogerako ne Mungu enamba gy'okubako eri 244 yani 2 subuhi inera ka 2 zisala yogereko ne Mungu so dhuhuri ina nya ne asiri ina nya ye 44 sala ya kaizo nyanya magharibi ina 3 sale 3 ezo ne isha ina nya wallahi oyogereko ne Mungu yogera ni Allah jalla jalaaluhu togere naye ne bameka bogerako ne Allah nakune ruzibango lyayogeddeko ne Mungu Allah tusaba Allah tuteeke mbogera Allahumma amin ya rabbi tusaba Allah tuteeke mubawulira nga bogedde naye Allahumma amin kubanga bw'omala okwogera naye bino nga bitubiyogedde hayya ala swala kati njo hayya ala alfalah bw'omaliriza bino ng'ogenda mu kwesiima ate oyogedde naye banange mujje eri swala kati mujje n'eri okwesiima kati ogenda kumugamba omaze omugamba mulungi eviddako nti buli ky'omugambye akiwulidde ogenda kwesiima ebbaluwa yange yatuuse ku desiki ya president kati ngoddemu ganti ebbaluwa yange yatuuse ku desiki yaki oba nagimukwasizza yagitadde ne mu kooti ye ndio twabiranga ntata waffe Allah msaasira aja Ahmad Alubega naye bwewamuwanga akapapula konna nolabanga katadde wano ng'ogamba alhamdulillah biwedde akaino kakolako okitegedde naye bwe yakatekanga muzina ensawo z'empala yoga taata kubanga batugamba yateekanga wano nga bino watuuka mu ofiisi papula ajjamu ng'asuula mu kasero naye bwe yateekanga wano olwabeeranga eby'omugaso ngera watuuka yajjamu n'asomamu n'alaba yabadde bitya Allah musaasire bambi kakati Allah waffe nti bw'oba omaze okuteekayo ate man la yansa bw'omaliriza wano ahya ala alfalah ng'oddayo ku Allahu akbar la ilaha illa Allah ye Sheikh Ali ati eyo da'wa tamma ogitandise era ogigadde n'ebyo ebijjuvu ye Sheikh Ali Ahmad zikusooka bwatyo otambule naye mu kanyomero kano aka daawa awa nsigaze dakiika zange 3 njagadde nzigabane naye muweekeemu anyambe antumirireyo abantu 2 3 insha Allah ate wanaamaliriza nzije mbabuulire ekiddako Sheikh Ali nyamba otumire abantu 3 4 ate nfundike programu eno bakadde baffe bonna sobola beerabira abatuzaala abaliwo n'abataliiwo Allah be yatwala Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma amin ya rabbi wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum abaliwo Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warhamhum kama rabbawna sighara ntumira abantu bonna aba subscribinga ku mukutu gwaffe guno gwa Al Hidayah Islam Media ntumira abo bonna abaddu ba Allah gye bali waffe tuyina wal muslimina jami'an aina ma hadaru ye Al Hidayah Islam Media mukutu okutusaako daawa ba mashayikhi ab'enjawulo omukutu guno gukoze kinene mu kusomesa eggwanga njagala okusaba abadde yakagujoininga naawe subscribinge janku YouTube waliwo ewali ekigambo subscribe mukala emyufu kikonemu bwamalo kikonamu kigenda kuleetera options ziringanga 3 kona wolengera akadde awo wolengera akadde kona wonyo bwamalo konawo ojja kuba omaze okujoininga bulungi era buli programu enabeze ku mukutu gwaffe inshallah ojja kuba ofuna notification mu bwangu obw'ekitalo ojja kulaba amashayikha ab'enjawulo
abatali bano bolabye olwaleero ojja kulaba batali Sheikh Ali nga tukwetera amashayikha abalala ate era mu programs endala. Ebadde Dawa Hour ng'etutusibwako bannaffe aba Dynasty Restaurant and Lounge webali awo ewa Mpeo Avenue. Va ku Africana oyambuke waggulu ddala, onaabanga ayambukamu katono ojja kulaba ku mukono gwo ogwa kkono ekipande kiri mu kkala nzirugavu, ndooza ebigambo bya yero, kiriko Dynasty. Awo wennyini woba okyama ojje onywe breakfast. Jangu breakfast yaffe ennungi eri heve, ojje olye lunch yaffe ennungi, ebika by'emmere ebyenjawulo tubirina. Jangu mu budde obw'ekiro bwa sapa, jangu olye sapa ogenda okudda eka nga wamma weewaawo. Mama w'abaana muleeteko autu wano ekifo kirungi okutuulamu ne mama w'abaana nga muli ddala mubeera out, mubeera waweeru tugenzeko waweeru. So Dynasty ekola bulungi bw'oba oyagala okugendako waweeru. Nsaba ekifo kino mujje mukigezese. Tandika leero miliyo eddako, jangu ogifunire ku Dynasty. Manyi naawe ojja kujulira ebigambo byange nti si byakusudya bal bigambo bituufu ddala. Yenze Matovu Ashraf bazanya nengo gemanya gange, njagala okwebaza munaye gwenkoze naye abadde ku kamera Sudais Rajabu anamanya ina manji Abdurrahmani Sudaisi Rajabu Kigozi naye omuntu omukulu mukodomi wange kubanga efumba eri ewange yerifumba. Lwaki wano mba nsukkawo nzikiriza inshallah ewiki ejja kandabo ba Sheikh Ali namuzza bye byange. Mungu akunkumire banga lyonna obeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.